Mugamba mukyala baagala balungi abeekumira kusenga face to face 6 mbaaniriza olwaleero. Olunaku olwaleero njagala kukola vidiyo nga njogera ku bintu bye tusaanidde okutunulira ffe abakyala nga tumaze okwegatta n'abaami baffe. Waliwo ebintu ebingi bye tuteera okubuusa amaaso nga tumaze okwegatta ate nga bangi babibuusa amaaso. Okitegeera? So, olwaleero njagala kwogera ku ebyo ebintu nga ekisooka bwe kuba nti omaze okwegatta n'omwagalwawo n'owulira obulumi. Oba omanyi okufuna obulumi ng'owulira oba buukirira owulira obulumi naye n'otafaayo. Sometimes obulumi obwo babufuna mu ndira oba wansi. Ebiseera ebisinga obulumi obubeera wansi mu manayo obwo businga kuleetebwa kubanga oli mukalu. Omusajja buli bw'aba akuyingira nga bw'afuluma buli bw'aba akuyingira nga bw'afuluma kirinza okubeerako okubeera nga ofuna obulumi obwo. Ekyo kiri understandable. Then obulumi obulala obwo bukwata wano wansi mu ndira. Obulumi obwo busobola okubeera nga buva ku bizimba oba infection. So si kyekintu kye twanditunuulidde ne tukibuusa amaaso n'obeera ng'ofuna obulumi n'ogamba omusajja anyways kireetebwa ebintu bibiri. Kisobola okuleetebwa ebizimba oba infection oba okuleetebwa kye tuyita deep penetration, nti omusajja akuyingidde nnyo oba okitegeera nti bw'aba akuzina omukira agumalirayo n'ayingira ddala. Eyo deep penetration ng'omusajja wo muwanvu ebiseera ebisinga esobola okuleetera okulumizibwa mu ndira kubanga ebiseera ebisinga aba akoona ku mumwa gwa nnabaana. Bw'aba si muwanvu kiba fine naye bw'aba muwanvu kirinza okuleetera obulumi. So ebintu bino bwe biba nga bikutuuseeko, number 1 osobola okwogera n'omwagalwawo n'omunnyonnyola oba osobola okulaba omusawo n'omunnyonnyola bw'akebera n'agamba nti ekintu kino kireka kiva ku bbaawo akuyingira nnyo. Yogera n'omwagalwawo muteese abeere nga takumaliramu mukira gwonna paka munda. Then bwe kiba ng'olina bizimba oba olina kwejjanjaba bwejjanjabi oba infection. Number 2 ebintu bye tulina okutunuulira nga tumaze okwezina kwe kuba ng'ova kwezina n'omusajja ate n'obuliidinga. Bleeding eno erinza okuba nga si y'amaanyi nga bw'olaba nti bwe tugenda mu mwezi n'ofuna bleeding omuyitirivu, naye gusobola okuba nga either ofuna spots nti oba omusaayi gutonnya oba olabye omusaayi ebuntuntu obutinitini toli mbeerera weebuuze ki ekiba kikuleeta omusaayi. Number 1 ekyo kisobola okuleetebwa okuba nga oli mukalu still oba infection. Infections zino eno zo zikikola nnyo. Omukyala ayina nga toli clear wansi eyo ng'olina infections zisobola okukuleetera okubeera nga obleedinga nga mumaze okwezina n'omwagalwawo. Obeera still obeera ng'olina ebizimba nakyo kisobola okuleeta okubeera nga obleedinga. So bw'olaba nga bleeding eno si waliwo ekirinza okujja nga kyalumu ate nga just olabye ka sport ekyo kiri fine. Naye bw'okiraba nti wafunye bleeding tali heavy, nze oluusi nkiyita sporting nga katini naye nga era gwazze, mbadde nsaba ogenda olaba omusawo ignoringa kitunuulire kiwa amakulu ate ogenda olaba omusawo olabe ki kyasobola engeri gy'asobola okuyambamu. Namba 3 nga teya makulu nnyo kwe kubeera nga tetunaaba mana. Ekyo nkyogedde nti tetunaaba kuba nkimanyi bangi abatakikola. Nkimanyi muba mumaze okwezina oba owulira ng'okooye oba owulira ng'oyagala kubeerawo na mwagalwawo mubeeraawo mulaavu mubeeraawo like mweweeweete mubeerekaawo mufune moment. Ekyo nkitegeera naye kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo singa oba omaze okwezina n'omwagalwawo n'ogenda n'otawaaza neweedrayinga bulungi n'okomawo nemukola bye mukola naye ate n'okunaaba emmano nakyo kankiteekemu kano oba nkiyiseemu kano nti ate bw'oba ogenza okuginaaba teweetaaga sabbuuni. Banaye sabbuuni ono mbunjagala ewunye bulungi. Sabbuuni ajja kwokera bwerere emmana eri sensitive emmana yeekiriininga yokka. Okitegeera? Weetaaga plain water amazzi asagabanga mayonjo gokka agamala. Otawaaze bulungi nnyo oyoze enfulizo bulungi nnyo omalirize obutawunya bubi. Omalirize osobola oteekayo olugalo n'oggyayo ebiriyo munda bw'oba ng'omanyi tebagenda kuddamu naye bw'oba omanyi nti omusajja we agenda kuddamu akulya ekyekiro ginaabeko bulungi just ereme kubeera ng'eriko engeregeze agenda ogituka ku makya ng'ate okitegeera ginaabeko bulungi okomewo weebake. Ekyo nkimanyi nti bangi tetukikola kitumenya
naye ng'ate kyandibadde kya buvunaanyizibwa okukikola okubeera nga twewala okufuna endwadde, kubanga omusajja bw'akwebakako alina amazzi g'akuyiwamu, ne bw'aba talina amazzi g'akuyiyeemu nga mukozesezza kondomu alina omanyiye gwe kennyini amazzi g'obadde obaamu deni mubadde mwezina, okitegeera omukira guyingira bwe gufuluma. So waliwo ekiso ekyo kye tuba tuwunya kye bayita owunya olumanamana, so kikuwunyako. So w'oba tonaabye ebiseera ebisinga wansi eyo kituviiramu okufuna yeast infection, tetuyita yeast infection, ate ekitali kirungi. So osobola okuba nga otawaaza bulungi nnyo n'oddayo ne weebaka n'omwagalwawo. Pointi yange endala gye njagala okwogerako ey'okuba nga twambala empale ate eziri tight nga tumaze okwezina. Omaze okwezina n'omwagalwawo, nkugambye nti genda onaabeko bulungi emmana, omaze ogenda okutawaaza, weeterezeza n'okwata akapaleko bulungi kali tight n'okambala. Omukyala yenna tewandisoze na mu mpale, nze simanyi na lwaki musula mu mpale, naye tekiri advisable kusula mu mpale naddala ng'olina omusajja. Kale oba tolina musajja ng'osula mu mpale, osobola okusula mu kiwale kyo nga kigazi bulungi, si kana ak'omunda, yambala kishooti, oba osobola okwambala tulina bunono bunaiti bwaffe bwe twambala obw'obupale, ako kalyoke kubanga tekagenda kutippa. Emmana yeetaaga okussa, naye bava kuzina ate oyambadde empale togitawaaziza. Kale oba ogitawaaziza, so gireke efune fresh air, esse ereme kubeera nga eri wamuye, okitegeera, kubanga already eyinamu liri ebbugumu, so yeetaaga empewo. Kati empewo tesobola kugifuna, emmana tesobola kufuna mpewo bulungi ng'eri mu mpale, so kyandibadde kya buvunaanyizibwa n'otayambala mpale. Naye bw'oba owulira ng'oyagala okwambala empale yo, then kyandibadde kya buvunaanyizibwa n'ofunayo empale ennene obulungi n'obeera nga gy'oyambala nga mumaze okwezina naweebaka. Then point yange endala yakubeera nti tubuuka eddagala eriziyiza okuzaala. Tolina program mu mutwe gwe ezaala era toyagala kuzaala, tolina program yonna ya lubuto, naye kubanga bakuzinya enkimanyi omuba muva kwezina oba okooye, sometimes oba okooye ng'owuli oyagala kwebeerera awo, okooye kiri understandable, buli omu akoowa, oyagala kwebeerera awo namwagalwawo, kwebaka. Abamu agenda n'ogivaamu ng'ayagala bagenda omuvaako nga wuli agweri kwebaka akooye. Naye bw'oba omanyi nti okozesa buno bukerenda nti kaakumira ng'omaliriza, togamba nti nkooye nja kamira enkya. Bye mulaba nti mujjamu embuto ze muteetegekedde, naye ng'ate ebugayaavu. Kati woogayaalidde okamera kati n'enkya bujja tuuka obeere nga tobijjukira, olugamba bannamize, like oluusi olowooza wamize, then ekintu kiyitira awo ofuna olubuto. So tewogayaalira kumera kawekeko, oba omanyi nti olina okumera akaweke nga mmaze okwezina, in fact nga temunaba nakwezina. Kale waliwo ekyokuba nti mbadde seetegese ntitugenda kwezina, oba mbadde nze kulaba ku mulenzi nangwako bugwi ne twezina nga tekibadde mu plan, ndi mufumbo ne bba wange, okwezina tetuku planning of course, one thing leads to another, ne twesanga twezinye. So ekyo nakyo mba nkusaba obeere ng'osobola okukirabirira mu ngeri etya nti mira akaweke tokabuusa, like tokongerayo, tokapostpone nga togamba nja kamira enkya, kamira ekyo nakyo kiveewo. Kale abaagalwa balungi muzikirize enkomi wano video yaffe, temwerabira subscribinga, kulikinga no commentinga, sharinga, ate oba tona subscribinga ng'oli mupya subscribing obeere ng'osobola okufuna bingi nnyo, tukuliko emisomo, eddagala, buli kimu gye kisanga ku channel yaffe eno. So subscribinga, likinga, sharinga, commentinga. Gwalina kyagala okwongera ku video, commentinga mu comment section. Gwalina kyoyagala njogereko, kintere mu comment section ongambe senga nsaba osomesa ku kino ne kino, then nja kuba nkikusomesaako. Kyonna kyenna woba oyagala just kumbuuza privately onsanga ku +256 78 5 40 28 60. Kojja okunsanga WhatsApp tokuba, kubanga bw'okuba sijja gikwata, anaagikwata agenda kwonoona airtime. Nze sinze njiyina, muntu mulala yaba agikwata. Mukama